Actually. It's you who is very late. Eno yanienda kupajijewo. Which I don't have clear facts. We have a family farm by when I tried to contact the in charge, the doctor in charge, did not reveal to me, but they told me there are cases of about 5 affected. But yesterday, that's where I saw the disease. And almost that is the same COVID. Don't they have something to allow to also? As the wedding yes. Yes, actually, that's the thing I'm going to talk about. Oh, because I'm taking him over that field, and maybe the security knows how to handle. As I was coming, my dad was calling me to say, now what are we going to do? And I told him we are going to quarantine now, we are going to quarantine. I think it's one of the areas that is going to be. But my point is to invite you. I think Bukomansimbi wiiki ng'emu emabega waabalukawo obulwadde bwa kalusu mu nte. Obulwadde buno minisitule nejja nenoonyereza nesanga nga kituufu kalusu. Bwe bazuula nga kalusu ne bateekako karantiini ku kitundu omwalimu baluse obulwadde obwo. Era ebitundu ebyakosebwa kalusu mulimu ekitundu kya Kigangazi bwe twasooka okuzuula ente endwadde ne tuteeka karantiini ku kitundu ky'Ekigangazi, ekitundu ky'e Bukango, eggombolola ly'e Bukango, eggombolola ly'e Kitanda, town council y'e Kagologolo n'eggombolola ly'e Bigasa. Ebitundu bino bigenda kubaamu karantiini nga tetukkiriza kuyisaamu oba okuyingizaamu ebisolo ng'embuzi, ente, embizzi n'endiga. Tetugenda kuba nga tukkirizaamu ennyama yaabyo paka we tunaazuula ng'obulwadde obwo bukendedde. Bwe twogerera kati tulina keesi 42 ez'obulwadde buno era tweteeseteese okugema we tunafuna vaccine okuva ku minisitule y'ebyebisolo. Tetukkiriza kutambuza bintu byonna biva ku bisolo nga ennyama y'ebisolo, amata, obusa, amaliba, byonna tetubikkiriza. Karantini kitegeeza nti tuggadde bwe basalira ebisolo, tuggadde zibucha ezitunda ennyama y'ebisolo kubanga ennyama eyo ebeeramu omusaayi era eyinza okutambuza obulwadde. So tetubikkiriza byonna era buli muntu alina amata okuva mu kifo kino oba ennyama oba obusa oba amaliba tetubikkiriza kuyingira, kuyita n'okufuluma ebifo bino. Neera bwe tuba twogera olumu abantu balowooza nti gavumenti tetujagala bwagazi. Kuba abasawo bange ab'ebisolo bagenze okunona doozi zisobola okugema ebisolo byaffe ne basanga nga tewali doozi zisobola kugema. So kati mu kwerwanako n'obutatta bisolo bingi kwe kutuuka ku kusalawo okwo tuziyize obulwadde gye butannatuuka okukola ki okutuukayo. So y'ensonga eyo era bannabukomansimbi mbeere bagumiikiriza mu mwezi ndowooza nga gumu wiiki 2 bwe tunalaba ng'obulwadde buweddemu omuggalo tujja kuguta
ogw'ebisolo bisobole okuddamu okutambula. Abalina embaga, abalina enyimbe, abalina functions endala mujja tusanyuwa naye tukikoze okulwa obulungi bwammwe kulaba nti ente zaffe ezituyina ezikyalindamu nazo tezidwa. Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries batuwe vaccines kubanga as you have heard tuyina 42 cases animals zente ezijanjabibwa kati ezibiri monitored by our technical team. Nkola ekisoboka kyonna batufunire eddagala tusobole okugema ebisolo byaffe. Situyinza kubeerawo nga situyina ki ebisolo nga si bigeme ate eddagala si lyangu lyakufuna nga si kitongole nga kikirireese tuyinza okufuna eddagala ekkyamu. Kaakati twagala kusaba gavumenti kino kiyinza obutabeerawo buli lubeerera naye minisitule y'ebibamba n'ebigwa bitalaze mu section ey'ebyabalimi n'abalunzi kibeerewo tulabe n'abasawo betuweerera babawo obusobozi. Mu district sana tulina omusawo omu oba mu Ggombolola omu bw'ati ng'ate naye si ali qualified okutesting okukola testimonies ezigamba nti buno bwe bulwadde alina gaa tulina ebyuma biri Masaka disat ne tuzirindira ebbanga kigeza nti ekirwadde bwe kiba kitwataakiza mu kitundu bagenda okudduukirira kubanga bamala okunoonyereza okukola research ate ne badda bagaba eddagala oluusi ne bagamba nti ate eddagala teririiwo kuba omulanga tuwulira bubi n'amaziga gampitamu kubanga tuwulira nga ennyika etujjidde amata gabadde ku 7 kitegeeza nti kati agaguza agenda gakuza nga mugiyita black market ate nagwo tujja kusanga nti abantu bagenda kulwala kuba abantu bagenda kukkiririza mitima gyabwe nti kanve kututa awo nawo tujja kati kitegeeza kiva mu bisolo naffe ina abali mu basawo b'abantu tulina okweteekawo obwerinde. Ekisooka okunda mu tujja ssente zetuweerera abaana ebifo kennyini amata ge tunywa ennyama enye tugirya naye bwe buzibu tugenda okusanga kubanga kimu ku bintu bye tutunda okufuna ebituyimirizaawo.